Obutuze bwange mye banzigyeko empapula zange oba buyite obutuuze. Eddy nakwana omuwala muzungu ne twagalana era mu kukkiriziganya ne mutwala ewange. Mbadde naye okumala ebbanga lya myaka 2.5. Mu kaseera kano twafuniramu omwana waffe omuwala naye twafuna obutakkaanya gye buvuddeko emabega. Obutakkaanya buno bwandeetera ebizibu bye ndifa sseerabidde era bwamaliriza buntwalidde empapula buyite obutuuze. Ennamba zange ennya oba personal numbers ne bazisazaamu. Eddy nali nafuna empapula zange zino mu ngeri y'olugero lwange gye lwe naluka nti saagalangako ku mukyala yenna, nze njagala baami bannange. Era olugero lwange ne lukwatayo ne lumpeesa empapula. Omukyala ono yakozesa akakisa kano okummanya nti kituufu nali nnimba era nenfuna empapula. Kale nno bwe twekyangamu yagenda butereevu nnyo mu b'ekitongole n'abagamba nga bwe saagalangako ku musajja yenna. Nabalimba nabawa false information. Eddy bampita era mukumpita mukunsaba kaadi yange basobole okubeera nti bateekamu bakopako personal number kaadi ne bagiconfiscatinga. Awe nategeerera nti luunye era essaawa eyo nga bansazeeko abakuumi oba bayite security banzijako visa kaadi yange era ne bansaba akatabo. Nali sikalina essaawa eyo wabula baŋŋamba ngende n'abantu bano ewange nzijeyo akatabo nkabawe era kye nakola ge maziga gendimu. Nkubulidde ebintu bino nga njagala olabule bannayuganda abali eyo nti bangi bagwa mu trap bweziti nga tebakitegedde. Webali nnyo munnaffe webalire ddala. Kati bino bigambo bya Eddy Mezaya. Bannayuganda abali eyo twagala okwewanika, twagala okwambala empale zetutannaba kugyamu. Bw'okugeza bw'olaba nga Eddy Mezaya awasizza mukyala we azadde abaana be naawe n'ogamba nange kankole nga Eddy Mezaya mpase nzaale n'otomanya oba n'otosobola kufumiitirizaamu nti Eddy Mezaya gwe neewanikako empapula oba obutuuze yafuna bwa kika ki. Ekyo nno tolinaba okyebuuza naye bw'onoomala okyebuuza tojja kugwa mu nsobi. Abantu abasinga be mulaba Eddy Mezaya ng'asiiba agenda Kyaddondo, asiiba ku nnyonyi ng'agenda Kyaddondo, naawe n'oyagala okoppe Eddy Mezaya n'otomanya Eddy Mezaya obutuuze bwe yafuna buli mu status ki. Mbeekayiridde muyige okukoppa. Abantu bangi mukoppye ne mugamba nti Eddy Mezaya awasizza azadde abaana nange kankole ki. Mufunyisizza abawala embuto muzadde abaana ne mubakweka eyo kubanga temwagala bakitongole kumanya nti nno wazaala omwana ng'ate wabagamba toyagalangako ku mukyala oba wabagamba toyagalangako ku mwami, oyagala bakyala banno oba oyagala baami banno nga gwe bwewabalimba. Era olugero lwo ne lukwatira Katonda n'akuyamba ne bakuwa empapula. Neraba bw'ozoonoona lwaki temubeera bagumiikiriza okumala ebbanga lino ery'emyaka 5 bw'omala okufunira ddala obwetwaze bwo n'olyoka owasa omukyala. Tojja kufaanagana Eddy Mezaya kuba nze tomanyi lugero ki lwampeesa mpapula era tomanyi Eddy Mezaya empapula ze yafuna oba obutuuze buli mu status ki. Nze sirina wenzibibwa kkubo ntambula n'engenda Kyaddondo nga bwe njagadde. Ekyo ne kiggwa. Eddy Mezaya mukyala wange namuleeta, abaana bange mbazaalidde wano, kitegeeza nze ebyange birala. Naye abantu abasinga mukoppa bubi okusobola okugeza wafuna empapula oba omukazi yakuwasa. Kati omukazi mu kukuwasa n'oyagala weeyise nga Eddy Mezaya. Eddy Mezaya bw'aba asiba mu disco naye n'oyagala osibe mu disco, gwe n'oweerabira nti oli ku bufumbo wadde oli musajja. Omukazi oli yakuwasa yakufuga era ne bwe wayitawo emyaka 10 omukazi oli ajja kuba nga asobola okukulangira empapula ze kuba kituufu ye yazikuwa
tojja kusobola kubeera mwetwaze nga EDDY kuba teri ajja kusobola kunnangira mpapula zange kuba ezange teziriko kakwate tukoppa bubi kati mu kukoppa obubi ne tumaliriza nga tufunye ebizibu omukyala oli yakuwasa ogambye muwe ekitiibwa okiraba kati omukyala bw'anyiiga n'akugyako empapula ate n'olwokugamba obulamu bwe mbadde neetwaliramu bwe mbadde ndabiramu EDDY Mizaya si bwe butuufu bwe mbadde nina okubeeramu EDDY ekitegeeza yataali birala ng'olumaze okutomera munnaffe bamuggyeko empapula ze ku lw'okubanga yabagamba tayagalangako ku mukyala kyokka wayise emyaka 2 n'awasa omukyala ate n'azaala n'abaana oba ntegeera embeera eyo mwegendereze mbeegayiridde abantu abamu babagamba tokkirizibwa kutambula kugenda mu nsi bweti ne bweti ne bweti olw'okusinzira olugero olubawaddeyo n'oweekanga ng'otambudde bwe bagira bwe bati emyaka gino etaano okuggwaako okugenda okugjayo obwogo okufunira ddala obutuuze obwannamaddala oba buyite residence permit nga tukyakisobola ku lw'okuba wakoppa EDDY Mizaya ku lw'okuba agenze ekyaddundu gundi ku lw'okuba agenze ekyaddundu amasanyu gano bannange mbeegayiridde mugabikkeko gasooke mugaveeko okumala akabanga ke bakuwadde ojja kweyagala amasanyu tegakoma bw'otoogende mu disiko gye balanze ku kyalo gye bw'otoogenze ku disiko bayimbi bazze n'ogamba sijja kgenda mu bayimbi abayimbi tebakoma bw'onoomala okufuna obwetwazeebwo ng'omukyala eyakuwasa oba omwami eyakuwasa omaze okwetongola ojja kgenda mu disiko ozizine okuba amazina olaba abayimbi tebajja kuggwayo mbeegayiridde so tokoppa olabe EDDY Mizaya ku lw'okuba abeera mu disiko A abeera mu disiko B abeera alaba abayimbi EDDY Mizaya atambudde agenze ginawe nti kankolenga gundi ojja kwabika obuzibu bukugire nze nyiza okuba ntambula ku lw'okuba sinaako attachment endiko mbeegayiridde bannayuganda buli muntu amanye embeera ye waagudde mbeegayiridde bagamba buukira munno waabuukidde bw'ogwa ate akuyita kadduwa nnema akuwaga okulinnya bw'onoogwa ajja kuyita kadduwa nnema ajja kukusekerera tajja kuyamba akuwaga nti akakazi kali kakwane mwana akuwage naye nga gw'omanye ekiri mu bwongo bwo nti nze empapula ze nafuna tezinzikiriza kwebaka na mukazi ate babalimba nti osobola okukyusa amangu ago osobola okukyusa kituufu ne otya funa omukazi genda mu kitongole bagambe nafunye omukazi ABCD mpulira njagala kukyusa ng'okikoze mu bulambulukufu tebajja kukuggyako mpapula naye mugenda ne mukola ensobi muzadde abaana kati mubakwese temwagala abaana ate kubasabira mpapula olw'okuba ekitongole kijja kumanya nti watulimba mbutuzaalangako watulimba mbutolina baana abaana bo ng'obalina obaleka ekyaddondo abaana bo balina obazadde lwaki bwe mugenda mu kitongole mulimbe kale nga bwe mulimba mwe mumanyi naye limba 80% 20 zibeere nga ntuufu abaana bo obeegaana baani bw'onoofuna empapula onoobajjayo otya beebo boolaba buli kaseera basiiba basoma bunamba mu Western Union ate sente zibaweereza bayambe abaana tezibatuukako lwakuba walimba so nga ate singa tewalimba abaana bo wali badde osolokera ku makya n'ogamba nti bajje bansinkane tubeere ffenna n'obasabira mbeegayiridde mubalaba abantu bangi nnyo bamanyi mulimu abantu abalowooza nti bo bakitalo naye nga abantu buli muntu amanye olulimbi lwe nze sijja kwewaga okugeza sijja kwewagira ku kamiliyoni sijja kwewagira ku muyimbi gundi nga sinaba mutuukako sijja kwewagira ku musajja businessman gundi nga sinnamutuukako nze mmanya w'enkoma mbeegayiridde mmanya w'enkoma so mwabali mu bizibu eby'enjawulo mubimanyi kati munnaffe ono atuwa ekyokuyiga yavuddeyo n'atagamba nti no kansirikira ekizibu kyange n'abasirise bangi abakisirikidde mbalamusiza yenze EDDY Mizaya mutabani wa Alice Nakakande ne bannange mwekuume akabanga kana akatini kayinza okukaabya amaziga agajjulujjulu g'olifa towerabidde mbeegayiridde enswera ekwagala yekugwa kubbwa